Ogamba otya nnyabo? Ndi bulungisebo. Je bali kusebo. Kale tulina akatambi ke twalabye ku internet over the weekend. In fact olunaku lw'eggulu nga kasaasaana ng'oyomba poliisi yasazizaamu ekivulu kyo ekituufu kye ekyabaddewo. Ekituufu kyabeera nabadde nyina okuyomba ng'omuntu kubanga ndi muntu otanyiiga taba muntu. Ekivulu kyange bakisazizaamu ate nga nabadde nyina ebiwandiiko ebibadde binzikiriza okuba nga nkola show kubanga nafuna ebbaluwa okuva enaggulu clearing nakola show bbiri emu yabadde yakawuku ku Easter endala yabadde Kanaaba Palm Park ku Busaabala Easter Monday eya Joe lwaki nasobodde okukola eri nga ku bbaluwa yemu nesobola kukola ku bbaluwa eno endala simanyi ndowooza ekintu kyavudde ku DPC lwokuba nti yabadde ndowooza agakulaga buyinza nga ye naye sisuubira nti nno ebbaluwa ey'enaggulu mba nagifuna kinetagisa okubeera nti nno taako omukono gwa DPC. Abantu bo bakuwadde ensonga ki? DPC yakuwadde ensonga ki lwaki yaggaddewo ekyo? DPC yampadde ensonga egamba nti nno nabadde nyina kubanga alinako omukono gwe oba tuleete embwa mu kifo ekyo. Osi w'ekitundu yazze nayogera naye yabadde muleeya namugamba mukama wange nyina abasirikale basobola okukuuma ekifo kino era weebali abagenda okukimaliriza mpozi nteekeko uniform olwo kontegeere omwami gwe yasindise DPC yennyini se yazze wabula alina patrol nga 3 ze yasindise ezaze ku kifo bwe nalaye bali mu kwenyoola nenyingirawo nengamba okibuma mbogera ne DPC kanjogereko naye nenjogereko ne DPC nasosoka okugenda RPC then nenjogera ne DPC nogera ne DPC RPC nasindike wa DPC nenjogera naye nemugamba nti mukama wange mwanyinaze muganda wange kubanga mu protocol ngatemba mukama waabo naye nenjogera nabo nemugamba badde nsaba ekivulu kino kisobola okuyimirirawo olubwo kirinze kubanga nze saawa eno nga Kusasira abantu njira kubegayira bwegayitse kujja kuyingira mu kivulu kyange abantu ninga njira na kubiyimbira bwerere lwaki omulaba embeera eriwo saawa eno bagamba ate tujja bawagira simanyi nje mujja kuyingira mu bivulu mu banige bya Kusasira kubanga mutu wa NRM biki bikyano nga bigambo bamubuulira naye abantu babadde mbafunye nga bangi babadde nga 200 okudda waggulu abantu batudde bulungi nabadde nyina kyebaliza Katonda kuba nti abantu baba basobodde okujja mu kivulu kyange nga basasudde okujja okundaba nenjogana DPC nemugamba saba kunyamba baleme kukola ki kuggalawo DPC nangamba let me handle that nagamba kankubire abaliwo basobole okuvaawo kyavuddemu kujja ku ssimu ye nagenza okulaba ekyaddiridde kubanga nakubidde ku bantu abalala b'enjawulo okulaba nti ekivulu kisobola okuyimirirawo nyinza okuba nga anyomye nze ng'omuntu naye tekyasobose nagenza okulaba nga omwami akwata microphone omusirikale uyasendise adde wa mayinja 3 nagamba kinsuseeko kafe sinda kikola ne order bangambe nkikole ki nemugamba nagenda nakwata microphone nabadde simanyi nawo beegomba okuyimba nakwata microphone nagamba nti mwena mufulume bweru tuna gitugenda okukebera buli muntu nakwata naye musituke n'obutebe mugende nabo bana basituka n'obutebe abakutte microphone bagamba katuzikwale tunadda bana bafuluma nateekako n'okugamba nti bwemuba muganye tugenda kukozesa amaanyi bakubetiyagasa bakuba masasi abana bafuluma nesooka nekikwata mpola agenza okulaba nti banasa okuba amayinja nabagamba mugende tekyabadde kya buntu oluvannyuma ennyo sanga mukaaga DPC nga mukubira nemugamba why have you done this to me nangamba I'm sorry naye simumbadde ngikyajinga really ngaye namugambye kyanaku nnyo okuba nti omuntu asasudde ekivulu kye aze okulaba omuyimbi mumuteeka kukabanga nemutandika omukuba kibooko oba nemutandika okubeera nga mumuswaza mu maaso ga mukazi we oba mutabani we oba muwala we oba mukyala we kyanaku nnyo nomuteeka kabangali nga aziza omusango nga asasudde 100 eryo no kawukumi President Museveni lyagamba ali mu poliisi kubanga omuntu okukola ekintu bwe kitabanga lwanyisa gavumenti Museveni yatuwa eddembe yatugamba ngenda securing your future erode yakisecuring naye kati waba yakisecuring nga abakumi b'eddembe muli mugitoboola that means mwine ebigendererwa byammwe ng'abantu okitegeera kati simanyi wabula abantu batutte obutebe bw'abantu naye I'm not ready to pay kubanga bayinonye ebintu by'abantu bingi bye batutte microphones ayina budde ne DPC ajeyo emmundu ku kifo kya kalenda nakubagana ne bajjo kibi nnyo really civilian omugireyo emmundu tekiraga makulu naye maybe DPC badde ayagala promotion
okuva wa mukama we era agenda gifuna ku badongo bafa tugenda okutegeka endongo yaffe olusenga tuva mu mabanja kubanga tuli mu mabanja wetegese kama katonda kuyamba ofune sente usasule kakati unojja n'okugalawo ekivulu kiraga buntu bulamu nze nga poliisi yandibadde ekyusaamu mu nkola yaayo. Kase olowooza nti waliwo omuntu ayinza obba nga ali mabega wa kino? Asijja gamba nti waliwo omuntu ali mabega wa kino, nja gamba nti oyo DPC yagaddewo ebivulu yabadde ayagala promotion okuba nti bamwogerako ngera bwe tumwogerako essaawa eno tiyagaddewo ebivulu ebyamaanyi kati yagaddemu yafunye eki kuba president yatuta kati ye yatuggala yaani kyenza okugamba nti nobody is above the law era twamanye mateeka tubale n'ebbaluwa eva enaggulu pozi ng'oŋŋamba ebbaluwa ebadde eva enaggulu yabadde nkyamu naye nayo ya poliisi yabadde tukiryanira okuba tusobola okukola ki okukola naye kati goba ova ino ogamba nti nosinako mukono aye nosindika abapoliisi bajje batusabe sente bazibadde basaba emitwalo 800 okitegeera kikyamu obuli bw'enguzi Museveni bwalwanyisa. Tewetirirako obulamu bwo n'ogamba wayinza obbaawo omuntu ayagala okuntuusaako obulabe mu ngeri emu oba endala? Kisobola okubaawo naye kyenzikiriza mu byonna Katonda buli omu alina enteekateeka ze. Katonda alina enteekateeka za buli muntu siyinza kugamba nti bwaba bwe yakiteekateeka kiyinza okubaawo naye nze situliwo okulwana ntalo n'abantu ate tuliwo buli muntu sirina bintu byefunye mu ntalo wabula te omuntu wagezako okulwana entalo nange simanyi kubanga nze nyinza okugamba nti kikome kunze ku kyakomye jjo kubanga baba basobola okugala ekivulu kya Catherine Kusasira presidential advisor kuba kumpisaamu maaso banakuisaamu nakulembeze maaso because bwaba yanondanga presidential advisor that means we have to respect each other tunogobala protocol okitegeera bwogamba nti no ogadde ekivulu kyange asobola okweyogerera naye atasobola kweyogerera kitegeeza woba opposition oba yenna kubanga siri mumenyi w'amateeka wabadde ojja namutuga butuzi oba mujja mu maaso. Okutwaliza wamu sente nga mmeka ezagenze mu damages era oli wiringo ezisasula oba mugenda kikola mutya mwatudde ne poliisi wayogezeganyeza nabo? Essaawa eno siyinza kugamba nti sente nzimanyi ku bintu by'abantu byabuze naye of course balina kuwabira ffe abadde bategese ekivulu kubanga ebintu by'abantu babibbye ne babitwala ate nga ffe twali tuyise mu mateeka naye nze kyenyinza okugamba I'm not ready to pay that money unless nga I'm going in jail kubanga poliisi erina bwe manyi n'ebbaluwa mpozi nga banga nti ebbaluwa y'ennaggulu si ntuufu naye webanga ntuufu naye ya poliisi etukkiriza okuba nga tukola ekivulu that means wabaddewo ekigendera mu kyo era nase President Museveni John Salim Saleh buli muntu yenna akwasa omukuuma ddembe oba omuntu ali mu nsonga azingiremu kuba president fe yatuta ate simanyi atugala yaani batubulye ebintu tulina okutambulirako. Yes sir.